tugendeko kutuwa. Anyway, for your information, kino we tugenda ndoza Hillview victim. Sibwe kiri? Hillview victim. Eri victim. Kutuwa ya zayo zebadde etegeka nga n'emu ebadde yengedde yange ennaku z'omwezi 20 e Cairo. Kati awo. Gulumye waliwo agafe tebitukwata era tubadde tulambula zzu. Naye masomero bannaffe. School tours and trips. Bagambye nga mutegeka zituwa zino mulina okukonsideringa ebyenfuna bya famire z'abayizi bano. Temutegeka tuwa ya bukadde 10 nga waliwo abafamire abatakola ki abatagisobola. Ne bagamba buli tuwa oba trip erina okubeerako omusomesa oba abasomesa abali in charge. Tewali bayizi bakkirizibwa kwetegekera trip oba tuwa nga tebalungamiziddwa basomesa. Ebintu bino nziramu okujjukiza bagambye nti with immediate effect. Mbagirawo abayizi ba nursery oba kindergarten tebakkirizibwa kwetaba mu zi trips zino oba zituwa. Aba lower primary bayina kubanga nabo lower primary ndoza P1 P2 bayina kubanga nabo bali under special circumstances with maximum caution from school management. Ministry ejja kwongera okusaawo amateeka agalungamye okulaba nti abazadde tebanyigirizibwa ne sente ezibasabibwa. Naye kati bwe tugenda ku foreign trips awo wetugwa obulungi. Foreign trips awo wetugwa obulungi. Bagambye amasomero gano gayina okuba nga trips zino ze gagendako ziri kiwandiise educational purpose nga ziri in line n'ebyenjigiriza. Tugambe nga bagenda oba mu clubs bayina emizannyo gye bagendamu empaka ze bagendamu oba waliwo n'enteekateeka ey'okukyalira amasomero amalala. Bagambye nti amasomero gonna agateeka trips wabweru w'eggwanga oba trips zino ziri educational oba nedda gayina kubanga gakkiriziddwa Ministry ya Education and Sports. Era kuyina okutambulirako ekitone nnyo omusomesa omu n'abazadde 2. Ekibuuzo abazadde ani abagenda obasasulira. Essomero lyonna eritegeka trip wabweru w'eggwanga liyina kusooka kuwandiikira Ministry n'erikkiriza. Bwe mala okulikkiriza kuyina okubeerako omusomesa atakka waakiri omu. Ne bagamba wano tugende wano wenjagala. Wuliriza. Only learners who are of the age authorized to travel without a parent or guardian shall be allowed to participate in school organized foreign tours and trips. Abaana abo bokka abasusizza emyaka egikkirizibwa obutatambula na bazadde baabwe. Omanyi waliwo omwaka emyaka egy'omwana nga takkirizibwa kumala gatambula nga talinaako muzadde. Be bokka bagenda okukkirizibwa okutambula ku trips. Ne batakoma ku ekyo ne bagamba uliriza. Learners below the age of 12 years, abayizi abali wansi w'emyaka 12 okudda wansi, shall not be permitted to go on group study tours, which means school organized foreign tours and trips should not be authorized to learners in pre-primary and primary schools like Hillview Primary School, Matanga. Abayizi abali wansi w'emyaka 12 abali mu pre-primary ye nursery n'abali mu primary tebakkirizibwa kugenda ku trip z'ewabweru.
kyokka n'abo abakkirizibwa abasiniya okweyongerayo ku nteekateeka eyo tekukkirizibwako muntu mulala yenna nga si muzadde alambikiddwa oba abasomesa abalambikiddwa. Ne bagamba nti amasomero galeme kussa kazito ku bayizi oba bazadde okwetaba mu foreign trips ezitegekebwa. Abasobola bagende, abatasobola bakole ki? Basigale. School organized foreign tours and trips zijja kuba zitegekebwa registered tour companies ezivetingidwa oba ezisunsuddwa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Tebakoma ku ekyo, abazadde n'abayizi bajja kusookanga kusayininga ku bbaluwa ekakasa nti omuzadde akkirizza omwana okugenda ebweru n'okulaga ensonga emututteyo. Ate ne bagamba nti foreign tours zirina kutegekebwanga mu holidays ng'abaana bawummudde, okuggyako ng'aliwo ensonga ez'enjawulo omuli schools events oba sports competitions. Awo lwe bakkiriza wakati mu ttaamu abaana ne bagenda ebweru, wabula ewasigadde balina kgenda mu luwummula oba mu mpummula. Trips oziwulidde? Abaana ba primary n'aba nursery tewakyali kufuluma ggwanga. N'aba senior olukusa kati balina kulujja ku Ministry of Education and Sports. Ndowooza nno